nga twolekera okusaba kw'okwebaza olwa Katonda okuwonya omusumba Bujjingo amasasi ku ttemu eryamukolebwako ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwa January omwaka 2024. Leero tukuleetedde abantu b'e Nampunge nga bano baagala omusumba Bujjingo mu ngeri ey'enjawulo. Wakati mu nkuba ekedde okufudde emba enkya ya leero, naffe twavuze kilomita 23 ne tutuukira ku stage eno era tusoose kwogera nabo, wabula bano babadde bennyamivu. Pastor Bujjingo yayitanga wano ne tuyayaana Nayimilira ne tunyumyamuko n'atuwaayo n'akasente era ne tuba basanyufu n'akyusa obulamu bwaffe. Naye okuva yafuna obuzibu tetukyamufuna security nnyingi, tuyayaana mu kkubo tufukamira ng'ayitawo naye tasobola kuyimira olwa security emuliko. Yajanga ssaaga 7 nga tuya mu kkubo wano tuyayaana nga tumwagala nnyo nga tayina mukuba amasasi tumwagala nga yimyako nawo natwa ku ssente abamu nga ffe abagwa mu kkubo nga tuyayaana tufukamira. Omulundi guno takyayimirira atuyitako buyisi olw'embeera eyatuukawo kwegamba amawulire gatuukako era twanakuwala kubanga twalaba nga tufiiriddwa omuntu eyali atukola obulungi oba gwe twali tutambula naye kwegamba yali afuuse muganda waffe yali afuuse mukwano gwaffe. Ssentebe wa stage eno Nsereko Ibrahim Bashir agambye nti omusumba Bujjingo nga tannaba kufuna bizibu buli lunaku yayitangawo wano n'ababuuzaako n'abasabira n'essaala. Mu kujja okwo asobola okujja ng'avuga emmotoka ku misinde nga bw'atera okujja ng'agivuga emmotoka yali edduka nnyo naye bw'atulaba nga tuli mu kkubo tumuyingidde nga bantu bangi bava eri n'eri wabula kimuwaliza okuyimirira mu kkubo n'ateeka wano ebbali n'asobola okuba nga ayimirira n'atubuuzaako kosa n'okutusabira mpozi n'okubayo kyatuwaayo ye ssente azituweera ddala kosa n'okutusabira n'atusabira ddala era olunaku lw'abayimiridde wano tusigala kyekimu tukolera ddala buli omu avawo ng'asiimye ssente tuzifuna ate n'okukola ne tukula ssente tuzifuna endala ne twongerezaako kwe. Pasita twamulindiriranga era olumu baatukubiranga n'amasimu nti pasita wo yajja ne tuyimirira ku kkubo nga tuli basanyufu nga tumulindirira okujja. Pasita kwegamba ye muntu w'abantu era yayimiriranga n'atuwa ku ssaala n'atuwa ku ssente. Abavuzi ba bodaboda abalala bategeezezza nti buli lwe yabasabiranga olunaku lwabeeranga lwa njawulo era baafunanga nnyo. Ebiseera ebisinga yayitangawo ku makya naye ng'era abantu bamanya emmotoka ye ne bamulinda n'ayimirira n'ababuuzaako. Olwa security buli twayimiranga ku kkubo oluusi ne tuddaawo n'ayimirira n'atusabirako naye kati atukubira bukubizi ng'ombe olwa security ate naffe tetuganya kusemberako oluusi waali n'atuyitako buyisi. Wabanga wano tufukamira n'atusabirako n'atuwa ku ssente ne tweyagala ennaku ezaabanga ziganya oluusi ne zibeera za mukisa. N'atuwa obugabirizi naye kati tuyayaana takyasobola kuyimirira kubanga security emuliko. Okwagala okukakasa kino naffe tugumbye ebbali w'oluguudo ne kamera zaffe okulaba oba kino kituufu. Tubaye tukyali awo ne tulengera emmotoka eziriko n'obugombe nga zisemberera. Tukizudde nti kituufu kubanga abavubuka bano wadde beeyaze wakati mu luguudo mmotoka esoose tekkiriza kuyimirira. Oluvanyuma mmotoka ey'okubiri yo eyimiridde okukkakkana ng'omusumba Bujjingo avuddemu olwo abavubuka ne bakuba enduulu n'essanyu wakati mu byokwerinda ebyamaanyi. Omusumba beebazizza olw'okumusabira n'okumwagala era n'abasuubiza okukomawo banywemu kacyayi wamu.
Bano bategeezezza nti bamaze okwekolamu omulimu ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogujja olunaku baakulumalira ku Kananiland okusanyukirako omusumba era mukwano gwabwe. Ekyamazima kiri nti olwaleero olunaku lwa mukisa nnyo kyovula n'akakuba kakirinde katukubamu pasa waffe asiimye n'ayimirirako wano ne tumubuuzaako atusuubiza akacaayi ako era tukeesunga pasa olunaku lwonna lwanaasiima nti luno lwasazeewo tatusuubizangako n'atatuwa era tatusuubiza mpewo era olunaku olutulwesunga. Nze bannange wano nafunye davaani fakti twafunye taxi twapangisiza taxi ne tukiriziganya ebisale ng'egenda tutwala etulinde paka service weenaggwa emale tukomyewo olunaku tugenda kulufiisa tubeeyo ne pasita waffe. Oluvanyuma omusumba Bujjingo yeeyongeddeyo ku lugendo lwe era bano basigadde mu ssanyu ery'amaanyi olw'okulaba ku musumba waabwe. Byatumwebaze Godfrey, Crossroads TV, Omunnyo.